Basebo ne bannyabo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu Kiteeza atuuse ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'awerekeddwako abakungu okuva e Mengo era yaniriziddwa omubaka wa pulezidenti owa Wakiso Justin Mbabazi. Twongere okkubira ddala engalo eza Bano olutuuse ekitongole ki Red Cross ne kibalambuza weema nnya abantu abaakosebwa enjega mwe babeera kw'ossa n'okubabuuzaako. Basebo ne bannyabo. Mu kwogera kwe Katikkiro ategeezezza nga KCCA bw'erina okusooka okuggya ebyobufuzi mu nsonga ya kasasiro bamusalira amagezi amalala aganaagasa eggwanga. Nze ndowooza nti ekiseera kino kye tulimu naddala ng'abantu bafudde tusaana okukakkanya ebyobufuzi wabula tunoonye ekkubo erisobola okuyamba embeera eno nti ekisaana okukolebwa mu budde buno kukola nteekateeka ya kyokerero. Ebibuga ebinene mu nsi zonna kasasiro bamuyisa mu kyokerero. N'okukuuma obuyonjo mu kibuga, Mayiga ategeezezza nga KCCA bwe yanditandise okwawula kasasiro avunda ku oyo atavunda gamba ng'obuveera babeeko kye babukolamu eky'omugaso. Bw'osuula akaveera kati wajja kuyita emyaka 5 nga tekanna nga kakyali mu ttaka. Kaabulabe ekyenkanidde awo bwetaaga okwawula era mu masomero wandibaddeyo ebipipa 3 ne mu maka. Wetuteeka ebiveera, wetuteeka ebikalu ebitavunda ne wetuteeka ebivunda. Oluvannyuma Katikkiro akwasizza ekitongole ki Red Cross obuyambi bw'aleese nga muno mubaddemu obuwunga, sukaali, emigaati, endobe z'abakyala oba pads kw'ossa n'ebintu ebirala. Mu ngeri y'emu n'ekitongole ki Nation Media Group ekitwala NTV, Daily Monitor, KFM n'ebitongole ebirala nakyo kidduukiridde abantu bano n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Bano nga bakulembeddwamu Joshua Watwaluma ebintu bye baleese okusinga by'abakyala n'abaana. Ne tusalawo nti katunoonyeeyo ebintu ebiyinza okuyamba abaana okubeera nga bali bize. Yensonga lwaki olaba tuleese ebintu ng'emipiira emiguwa egy'okubuuka naye era ne mu ndya yaabwe nti mu kiseera nga kino ebyokulya bitera okubeera ebizibu. So ne tusalawo nti katuleete ebintu ng'amata, obuugi basobole okunywako. Abantu ab'enjawulo basiimye nnyo aba NMG olw'okuvaayo okudduukirira abaakosebwa. Ffe ng'abakulira kampu tweyanziza nnyo. Mwebale okuleeta ebintu bino ate bye muleese mu budde obutuufu kubanga nzijukira bwe mwajja wano mwatusaba bye twetaaga ate byennyini bye mwatusaba bye muleese. Okuva ddala nga tenti esooka eteekebwawo Nation Media yaliwo ku ground era ebadde ekola interview ku bantu baffe, ebadde gy'amaloboozi g'abano abantu ate ebadde ensaale mu kkubo omulanga n'ebingi bye tufunye okuva mbazira kisaba enjawulo amawulire bagajje mu Nation Media. N'ekitongole ki Caritas Uganda nakyo kyevuddemu ne kireetera abaakosebwa ebikozesebwa omubadde n'emmere. Tuleeseeyo kilo za kawunga 4,000 ze ttaani 4 eza kawunga. Ne tuleetayo ne bokisi za sabbuuni boxes 20 n'engoye ze tusobodde okuŋŋaanya. N'abamulwana Group nabo baleese obukadde 10 gattako ebikozesebwa mu maka bisobole okuyambako abantu bano. N'ebidomola 550 ne pens 250 okuyamba ku mirimu gye bakola n'okuyamba abantu abali ekiteezi n'ewalala abeetaaga obuyambi. Obuyambi nga bugenda mu maaso n'okuyiika ne poliisi ekyali mu kaweefube ow'okulaba nga banoonya abantu abakyabuze.